Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota enfumu ennene oba guyita omusota omunene ennyo. Bangi balose nnyo nga balaba emisota gino. Abasinga bagiraba nga giri mu mazzi, abalala bagiroota nga giyingira enju zaabwe, abalala bagiroota nga gibagoba, abalala bagiroota nga bali mu kugikuba, abalala bagiroota nga gibalumye era nga gibabozze, abalala bagiroota nga gibasibye emikono n'amagulu, n'abalala bagiroota mu ngeri ez'enjawulo. Nga owuliriza kino ekyoto n'okumanya amakulu gaakyo, ky'oyinza otukolera kyokka kwe kugenda ku peegi yaffe osubscribinge, osharinge, wabula teweerabira kuteekawo kirooto kyo ky'oyagala tufuunule. Okuloota omusota akabonero akasooka kaba kabonero akalaga Lubaale mu bulamu bwo. Lubaale atambulibwa oba atambulira mu bisolo okusingira ddala ng'emisota egyo emiddugavu. Egimu gitera okuba n'emitwe ebiri. N'olwekyo bw'olaba omusota ogwo ng'oguloose, manya nti oyo Lubaale weewammwe ow'okukika. Wuliriza, oyige, ky'otamanyi buuza. Tukimanyi nti Lubaale talina kyayagaza bulamu bwa muntu okuggyako okwonoona obulamu bw'omuntu. Ate teri muntu asobola kutereeza Lubaale tebakulya kinusu. N'olwekyo kaba kabonero akakulaga nti gundi tandika okusaba. Siiba. Kuba Mukama Katonda abeera akulaze obulabe. Lubaale abonyaabonya, Lubaale aluma. Abakifunyeeko munanculira. N'olwekyo manya nti ggwe bakwagala ogenda osamire osiraanire eyo. Naye kkiriza mu Katonda otandika okusaba n'okusiba okw'amaanyi. Ekyokubiri okuloota omusota ogwo, jjukira omusota gulinga muguwa. Omusota bagukozesa kusiba. Gusiba era abantu abasinga bano basikola obufumbo babusiba. Simanga mpulira ekintu ekitambula mu lubuto, simanga omugongo gunnuma, amagulu gange nga gwe ne oba ogenze ku visa tebakuwa, buli kyokola kifa. Ekintu ky'osooka okuloota gye emisota gy'osooka okulaba. Nabagambye abamu baloota ebiri, abalala gumu. Egiri mu mazzi nga goli ku muti waggulu oba ng'olina w'oli, oba nga gukulaba oba nga gukugoba. Abalala baloota bagiwa n'amagi. N'olwekyo ng'emirimu gyo ginaafa, ako ke kabonero akasooka, kubanga giba misibe era emirimu gyo giba gisibiddwa. Njogera n'abo abafunyeeko ebirooto bino, n'abo abali mu kuyita mu mbeera eyo. Oli musibe wajjo era ng'osibiddwa emisota egyo gye waloota. Era ke kamu kabonero akakolaga obulabe mu bulamu bwo. Mbajjukiza nti buli kintu ekituuka mu bulamu bwo kisooka kutuukira mu mwoyo. Omuntu anaayavuwala asooka kwavuwalira mu mwoyo, awo mu buliwo naye n'alyoka ayavuwala. Kwampuliriza gamba nti nze nkigaana mu linnya lya Yesu Kristo. N'olwekyo bw'oloota emisota gino tebakulimba nti Lubaale akuyita osamire nawe n'ogenda. Nedda. Baba bazze kwonoona bintu byo, mirimu gyo, bufumbo bwo kubukwata n'okuleetera embeera etali ya Bwakatonda. Naye njogera naawe ampuliriza totya. Bw'ofuna ebirooto nga bino, wezzuka buzukisa osabe, weebaze Katonda olw'okulaga obulabe obuli mu mwoyo.
ate osabe ng'ogamba nti neezungululako buli emisota gyonna egyali gyasiba ebyange nga nkozesa omusaayi gwa Yesu Kristo, kubanga ogwo gwokka omulabe Sitaani gw'atya. Mukama Katonda abawa omukisa.